bamikwana abali eyo munnange bibasaze ba haters kati wali abawulira obubi bafuluminyo. Tamale Jr abyeganye. Bad Black naye aina kyatugambye wano. Ye Khalifa Aganaga alumbye Kyagulanyi Ssentamu namutegeeza nti naye talina kyakoze mu industry. Butereevu n'amala mangi gonna mwegali just wekomere bwekomezi ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga te munnange tutambula fena. Butereevu mukwano gwange olunaku lwabadde lwajjo fena twalabye video eyatambudde ku mitimbagano egy'enjawulo eno ngeraga Tamale Jr ng'akwatibwa wabula ebigambo bingi bizze bitambula. Abamu nga bagamba ono bamukwatidde pameti, awala nga bagamba ono bamukwatidde mu bwenzi, wabula Tamale Jr avuddeyo nayegaana ebyo byonna ebibadde byogerwa. Naawe mwewulirireko. Bamikwana abali eyo munnange bibasaze ba haters kati wali abawulira obubi bafuluminyo bae fulufiga badde namulabye nga akola comment fulufiga ku bino bikusaze nunyaayo birala tegira wali abo ba hater abo abali pira okitegera kino bambi kibasaze Technocrat Junior am well and good so bafuluminyo group eyo mulabye nga commentinga byatamanyi fulufiga tunda amayirungi go mukwano nze nesonyiwa fulufiga nakusukako nesonyiwa otuwala nabo badija kigozo oba wala nawa fira mu firimu yo tekyali akola ki tekyali akukyaza okitegera so fulufiga bambi nesonyiwa buli ekintu kako ngogenda okomentinga kati mune bino bikusaze munnange wale mu kunkwata kati atabadala be banankwata so nkwatagana nnyo ne police. Okay, so Uganda police big up. Bwemba buuza mwenna Junior bankwatidde ki teri akimanyi mwekitegera n'abantu baddusa nnyo Junior bamukute mutandise okola bu video Junior ndi wange nga bwe mulaba I'm at my residence very okay. Yes, wabaddewo embeera leero ku makya gye nabaddemu n'aba traffic in fact kasooke bagambe si buli ayogera n'abapoliisi nti abamusibe. Omanyiga akati ekizibu kyo binamuloza buli ayogera n'abapoliisi abamusibe, buli ayogera n'abapoliisi abamukwate, ekyo si kituufu. Bannayuganda bangi oba lwaki mutya nnyo poliisi era ne muka video ekyo kye mbadde bagamba nti abantu balekerawo batiisatiisa muli bannayuganda. Neither is this timid muli timid nnyo mutya n'eggwanga lyammwe ensi yammwe ne kati omunayuganda ogenda omulaba ogenda n'abapoliisi n'adduka ogenda okumulaba alooza buli everybody ayogera ne poliisi bw'aba mukwate which is butereevu mukwano gwange embeera yo bwetyo bweri agenze maaso nasekerera fulufiga eyabadde munange atandise okubanga aseka era n'abategeezezza nti akolagana nnyo ne poliisi wabula kyendowooza nti ekyo si kituufu olw'ensonga bw'oba okolagana ne poliisi ate tekitegeeza kubanga mwana tu omenya amateeka wabula gwe atalabye ka vidiyo ako kabadde bwe kati. You look at get my phone, you take your experience. If you are going to do that, I'm not intimidated. What do you mean? I talk to you right here. What is that? This man Edward. Eyo nga nkujjeyo mukwano gwange ye omukyala Bad Black ono avuddeyo n'ategeezanga munnange industry ey'omuziki wetasobola kubeerawo nga Kyagulanyi Ssentamu taliiwo. Ono agenze maaso n'ategeeza nti abayimbi bangi abaagwa bonna bavuddeyo nga basitukira ku linnya lya Kyagulanyi Ssentamu era we balyogerako munnange abantu babawa attention ensonga ya copyright era abantu bavaayo ne bawa opinion zaabwe ku muyimbi yenna abavuddeyo nayogera ku Kyagulanyi Ssentamu. Bad Black agenze maaso n'ategeeza nti n'abayimbi bakozesa omukisa ogwo okubanga munnange bagenda basaba gavumenti ssente olw'ensonga bakimanyi bulungi nti Kyagulanyi Ssentamu ali threat eri gavumenti bwe batyo ne bakozesa omukisa ogwo okubanga munnange bamulwanisa.
Ekisookera ddala Bad Black agamba nti Kyagulanyi Ssentamu munnabyabufuzi ate nga mutuluba lyerimu musajja muyimbi. Ono yagaanibwa okubanga munnange staginga ekivulu kyonna, kitegeeza emirimu gye takyagikola nga bwe yali akola. Wabula ono yagenda maaso n'okubanga mukwano gwange ata ennyimba ez'enjawulo mpolampola, mulimu nga Nalumansi, mulimu Labisa, ennyimba nnyingi zazze afulumya mpolampola, wabula ng'ono takkirizibwa kubanga staginga ekivulu kyonna mu ggwanga Uganda. Era wano omukyala Bad Black wategeereza nti without Bobi Wine music industry yo eba teriiwo because ono ali so much influential mu industry ey'omuziki. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Mutuluba lyerimu munnange omuyimbi Khalifa Aganaga ng'onera muwandiisi wa nnyimba ono avuddeyo n'alumba Kyagulanyi Ssentamu n'amutegeeza nti mu butuufu naye mu mugigi gwabwe tebalina kye baakola, era n'agamba nti yadde bavuma Eddie Kenzo nti teyasoma, wabula ku mugigi gwe avuddeyo asobole okulwanirira abayimbi abo abaliddawo, kubanga bo nga bo abagamba nti basoma ba Big 3 ku mulembe gwabwe tebalina kye baakolawo, nti era ne Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu newe yagenda mu paliamenti munnange yadde nga alwanirira baana ba ghetto talina nsonga yonna gye yakoonako nga alwanirira omwana ava mu ghetto naddala abayimbi abato. Era wano Khalifa Aganaga ategeezezza nti Kyagulanyi Ssentamu yandibadde aleka Eddie Kenzo n'alwanirira copyright because eno egenda kubeerawo ate eyambe n'abayimbi abalijja okusinga okubanga munnange agenda maaso n'okulowooza nti ono ateeze ssente za gavumenti. Mukwano gwange ebyo bigambo bya muyimbi Khalifa Aganaga. Ebyo nno nga tubitadde ku bbali, waliwo olutalo olusitudde wansi ne waggulu, era nga luno luli wakati w'omukulu Pengepenge ne MC Richie naye buloga, era nga emirimu gye agitambulizeeyo wabweru w'eggwanga, era ng'ono agenda maaso n'okubanga ategeka Summer Festival omunno nga mwategekera boat parties, era nga festival eno abeera agitegekedde abasama munnange ababeerayo wabweru w'eggwanga, wabula oluvannyuma lwa Pengepenge okuvaayo munnange n'agitrashinga n'agyogerera ebibi ebifuukuule, ono nno nga yagikoledde live namba n'atandika okubanga munnange agikubamu ebituli festival ya mukulu munnaffe Ricky. Kakati nno naye avuddeyo muganda wange n'amwanika ono, era agenze maaso n'ategeeza nga Pengepenge munnange watayagaliza nga wayina omutima ogwenzikiza ono, era abijeyo n'abyatula lwatu nti omukulu Pengepenge ono yatandika okubanga awalana Fred Lumbuye oluvannyuma lw'okitegeera nti Fred Lumbuye yali awambye intaneti munnange nga womanyi Fred Lumbuye mu kwogera ku bya politics ono yakwata wansi ne waggulu, bw'atyo yamuwirako akasajja olw'ensonga ebibye byali tebikyatambula. Era ono Ricky agenze maaso munnange era namukoona amugambye Pengepenge toyagaliza, era ne jjajja Ichuli omugenzi wali tomwetaaga mu bulamu bwo era wali tomwagala, era ono mbu yeewuunya nnyo n'amaziga Pengepenge ge yakulukusa agaggoonya ng'alaga nti yali alumiddwa nnyo because ono tayagala muntu yenna amuyitako, kiba kimulumira ddala. Jjukira nti Pengepenge yavaayo nga omugenzi Ismail Chuli amaze okufa, n'atutegeeza nti ono ye yamuleeta mu kamera era ye yamulaga ensi era yali amutwalanga ow'oluganda, era n'atutegeeza nti kyamuluma nnyo okubanga ono yamuvaako n'agenda. Era Richie agenze maaso n'ategeeza nti oyo omukulu gwe mulaba oyo Pengepenge yali awulira ekinogonogo, buli we yalabanga vidiyo ezo ng'ekinogo kimuluma era amaziga ge yakaaba mbu ago gaali gaggoonya, yali takaaba bya siriyasi. Werutyo munnange olutalo awo werutuuse, wabula tujja kulaba yonna gye binaggweera. Butereevu mukwano gwange nkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga, genda maaso osubscribinge, likinga, commentinga, tusobole okubanga munnange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire, mweraba.